balista ekikola si kituufu ekyo kyokola ebikonde biwedde mugende mwe bake mwade mwagala bankuwefe bagala kumanya oli mu mbeera ki bagala kumanya oli mu mbeera naye muddeyo mugitunuulire wadde rawundi ebadde muddayo gitunuulire bwogambye ettaano mukatsa esagala mu kiko siri basonyiwa batoddawo njagala gwakuuga ekimu ttaano n'ekyo kiwedde ate kiriko enkaayana finally Shakib amaze n'afunayo gwawangula. Shakib ani yarwana ne Gulunet wamma Rickman yarwana ne Gulunet. Rickman nakuba Gulunet, Rickman addamu n'alwana nani ne Shakib, ne Rickman nakuba Shakib. Kati Shakib yarwanye ne Timo, kati Shakib kuguno omulungi n'awangula. However Zari Hassan amazima teyaba tozoda agamba lwaki omwami ebintu lwaki naye Shakib kuganga buli bakuba Shakib ekikonde ng'awulira yennyamira naye finally Shakib yawangudde mu rawundi emu n'amukuba knockout. Timo n'aga kiyinza obutaggwa bulungi omanyi nze empanise era bw'atyo Shakib Cham n'awangula ekikonde ekibadde kyogeza abaamana ddala abantu ab'okumutala ogwa TikTok. Wano Cosmex Media endasiga nku updates go kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.